Jazakallahu khairan. Kibuuzo kiina philosophy mungi, kirimu n'amakoona mangi, naye katugezeeko okubanga tukiddamu okusinziira nga Mungu bw'anaaba atusobozesezza. Ennyingo gye nsoose okufuna mu kibuuzo ekwatagana ne Mungu subhanahu wa ta'ala okuba nti riziki eno yagiteekateeka nga mulimu saidi y'okubanga tulina okugitakabanira, tulina okuteekawo enkola etutuusa ku riziki eyo, ate ne wabaawo n'okuba nti naye ne bwe ntuulaawo riziki yange tetuuka. After all, Allah subhanahu wa ta'ala yagikola ki? Yagimpandiikako. Theories ezo zombi ntuufu, naye okuzzaako ko emabega katono. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti law annakum tatawakkaluna ala Allahi hakka tawakkulihi la razaqakum Allahu kama yarzuqu at-tayr. Senga mwali muteeka trust yammwe mu Allah mu bujjuvu bw'okuba nti mumukkiririzaamu, Katonda yandibagabiridde nga bw'agabirira ekinyonyi, kubanga ku makya kivaayo nga kiyala, naye olw'eggulo kiddayo nga kijjuzza. Hadithi eyo okusooka kwa byonna ntuufu, naye abamanyi babiri mu bamanyi b'Obusiraamu baayawukana mu interpretation yaayo ne application okudda ku kibuuzo kyo. Imaamu Malik rahmatullahi alayhi mu kutunuulira hadithi eyo ye yagamba nti hadithi ekakasa nti Allah agabira omuntu riziki ne wabanga talina kyataddemu, ti ne bwe ntuula wano riziki yange ejja kunsangawo. Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi n'agamba nti nedda, hadithi yali ekakasa nti olina kuva wooli obeereko n'ensonga gy'oteekamu Allah asobole okukola ki? Okugabirira. Naye nga bonna batunuulidde hadithi emu. Kati we baali mu discussion nga wano we tuli, abamanyi ababiri baawukanye. Olukuŋŋaana bwe lwavaawo, sajja n'atambula nga munakuwavu nnyo okulaba nti imaamu ono ayawukanye ku imaamu omulala. Atuuka ku kasozi n'asanga omusajja omukadde akutte entende, naye nga zimuzitooweredde okusitula ku kasozi. N'amusitulirako. Olusozi we lwaggwako, muzeeyi mu kweyaza n'akwatako entende n'aziwa omusajja ono. Sajja n'asanyuka nnyo n'agamba nti Imaamu Shafi'i ye mutuufu. Senga omusajja ono simusituliddeeko, kwega senga sitaddemu effort ya kumusitulirako, abadde tampa. Ekitegeeza nti riziki tugifuna tutaddemu. Era amangu ago yadduka eri Imaamu Malik n'amugamba akusinze, kubanga nze riziki gye nfunye ngifunye maze kola ki? Kuteekamu. Malik n'amugamba nti zonna ze bakuwadde ziweddewo, nti nedda, ziriwo ezisigaddewo, nti ziizino. N'ajjako emu n'agirya, n'amugamba nange eyange ensanze wano. Siina kyenkoze eki? Kyentaddemu. Ekitegeeza nti nange ndi muki? Ndi mutuufu. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo al-akhdhu bil asbab. Era bw'otunuulira mu suratul Kahf, Allah ng'ayogera ku kyafaayo kya Dhul Qarnayn yagamba nti waja'alna likulli shay'in sababa, twamuteerawo ekkubo erituusizaawo. Ate era noweesanga nga ne bwe tuba tumaliriza esswala ng'eno, Allah agamba nti fa idha qudiyati ssalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kati tugatta tutya wakati w'ebintu ebibiri? Tugamba nti teekawo ensonga watawakkala ala Allah. Teekawo ensonga yonna Mungu gy'ayisizaamu okubeera nti akugabirira, oluvannyuma ebisigadde obimukwasa olw'ensonga. Si buli muntu gw'okola naye omulimu bwe gumu nti ofuna kyekimu naye. Era effort gwe gy'oteekamu eyinza okuba nga ntono nnyo okusinziira ku riziki Allah gy'akola ki? Yakuwa. Sanga omusajja ku makya nga yakedde n'asindika ekigaalo olunaku lulamba, naye nga nnyuka n'omutwalo gumu, naye nga gwe yaahe wagasse buwaya, omanyi oli electrical engineer, amanyi oli software gundi, okumaliriza nga onyuse n'akakadde kaki? Kalamba. Kale oteekawo ensonga, abagundi bategamba nti wal baqi ala Allah, ebisigadde bikwasa ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kibuuzo kye ekyokubiri,
oba akawaayiro akokubiri, Mungu yandisiimidde omuddu we okubeera nti ye ayera, sindika kigaali, asabiriza ku kkubo n'ebirala. Kusooka kwa byonna Allah talina kintu kyakola bighayri hikma, nga tewaliiwo wisdom. Lwaki akikoze eki? Akikoze. Bwe tuba tusomesa abaana Islamic economics, amateeka agafuga ebyenfuna, waliwo kye bayita athawabitul i'tiqadiyya, waliwo principles ze tulina okusooka okuteeka mu muntu mu mutima gwe nga tannaba kubeera nti ayingira mu nsonga z'ebyenfuna. Ekimu ku byo nti Allah subhanahu wa ta'ala okusinza omu n'amuwa riziki, omulala n'amuwa riziki nga ya wansi, tekitegeeza nti gwawadde eya waggulu wa kitiibwa nnyo era mwagalwa nnyo eri Allah okusinga ono gwawadde entono. Ate era oyinza n'okwesanga ng'ono gwawadde entono gwe gy'otunuuliranga entono ng'ate nnene nnyo mu mutima gwe okusinga oli gwe gw'otunuulidde gw'olaba nti alina enningi. Sekisinga okubeera nti kikulu si bungi bwa riziki, wabula obulungi obuli mu riziki.